leka nawe ye yakozeseza legal process ki yomambuli olebera kukwate ne kiravu singa kokola bikolobero nakwatudde majje gwagakulira otandika otyokukola ebyo ate nzo ngamba nkozesa legal process muhozi yakozeseza ebyo eriwa ye gye yakozeseza legal process tompulira naawe agambe otaddemu busungu butya legal process ya muhozi eriwa etteeka ligamba gwe bakute kale teyamukidinapinze yamwarestinze etteeka ligamba gwe barestinze atwalibwa mu kooti mu bbanga ki si mu ssaawa 48 bukyamubuzaako kati ssaawa mmeka agambe muyombesa kkubo babaseredde mu katale okubala yamubuzizaawo kati ssaawa mmeka eyo si ye arrest eyo kidnap ate ne bwe yalibadde arrest ziba ssaawa 48 kati legal process kijayogerako kati kanso omaliza otya bagambe nti babasaledde mu katale muyombesa kkubo mugende mu kooti mulone edi mutwe otulabye tuli Congo tuyombera Uganda olaba tuyombera Congo wendi wano mu Uganda weŋŋambira oyo omwami assistant byagamba bya butaliimu bw'abanga muhozi yakoze arrest omuntu gwe bakutte ng'alina omusango bamutwala mu kooti mu ssaawa 48 kakyaliwa bwe basikidinapu nti sikubuzaawo ye abaffe gwe bakutte bamutwalawa bamutwala mu gazetted place basement ya mbwana muhozi ye gazetted place weewo we balina okumuteeka gwe naawe bakwate bakuteekeyo mu basement y'omu baganda bange bano nti mutufuga bulungi naye ffe bamanyi ekyokukola ekyokukola ani yakoze obukyamu okuva ku ntandikwa bw'oba gwakulira amagye ng'olina ne ziccepe nga wasoma ebitabo yeyo enkola gye bakolamu oyagala nze mpite mu mateeka ki nga gwe toyise mu mateeka nga tegwayina emmundu nkugambye njogera kwogera tekiri mu mateeka kiri mu mateeka nze olabye nnyina kyenkola ekimenya amateeka njogera agambe programu ekyaddemu obusungu njogera mututuusizawo mwe mulabanga ekyo kibi nnyo ku bikolobero bye mutukola Museveni bwe yanyiiga mu kalulu teyagenda n'akuba emmundu ffe tugenda mu kooti ate ne mulaba nga tuli babi nnyo mwewuunyisa